Abamu ku batendekeddwa be bano nga bafunye okubangulwa okumalira ddala emyezi 6 ku ngeri y'okuziyizaamu obumenyi bw'amateeka ko n'okukozesa emmundu ez'omulembe. Bano babadde batendekebwa ku ngeri ki gye bayinza okuddukanyamu emirimu gyabwe mu nkola y'ekinnamagye okulongoosa okuweereza abantu obulungi. Okusinziira ku General Kayihura, obukodyo nga buno tebukyasobola kwewalibwa singa poliisi eneesobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ono n'agamba nti tagenda kukomya kusindika abajaasi be mu ttendekero lina okufuna okubangulwa okw'ekinnamagye. To be able to deal with all crime and security threats. Tulina obusobozi okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ndi musanyufu nti abaserikale bange basobola okukozesa emmundu ez'omulembe. If you look at the incidence of crime, there is more gun-related crimes. Kayihura agamba nti ne ssemateeka amukkiriza okukwataganya eggye lya poliisi n'amagye mu ngeri y'okuleeta eddembe wonna. That the Uganda police can be called upon. Etteeka likkiriza poliisi okukolagana n'amagye okutaasa embeera oba okukola kyonna ekibaawo. Etteeka likkiriza poliisi n'eggye okukolaganira awamu ku by'okwerinda. Kayihura bw'atyo ategeezezza nti abantu balina okukitegeera nti ensi ekyusa nnyo nga ne poliisi enkola zaayo enkadde tebakyasobola kukuuma ddembe singa tebafuna kubangulwa kuno. Kinajjukira nti General Kayihura ye munnamagye owookubiri okuduumira poliisi oluvannyuma lwa General Katumba Wamala okukola mu kifo kye kimu. Bannabyabufuzi baludde nga balaga obutali bumativu ku ngeri poliisi gy'ekolamu emirimu gyayo, nga bangi bagamba nti ejjuddemu abasirikale b'eggye lya UPDF, ekintu kye bagamba nti kiteeka bannansi